njagala okwebaza olw'ekintu kino wano mu Lubaga kyotuleetedde. Gavumenti yebadde eteeka ssente mu bintu bino naye bwe tufuna omuntu kinnoomu ayagala gavumenti kada ayagala NRM pate efuga Uganda. Nze nga assistant RCC Malumba Joseph sijja kulimba ndi musanyufu. Era eddoboozi lyenja okuzzaayo ku station ewa deputy RCC mwami Kitambula Henry nina mugamba ekiri wali nawe weetaaga n'osituka nojja n'okirabako kubanga skilling center zino nga bwe ntandise nga nkugamba nti President Museveni kyali kirowoozo kye kirooto kye n'azitandika. Kakati tubadde tetunnafunayo muntu kinnoomu mu Kampala Metropolitan akwata ssente ze n'apangisa ekifo ekinene bwe kiti n'akiteekamu ebyuma n'ateekamu abaana bajje bayigire wano nga skilling center. Era eno Lubaga Skilling for Future Initiative nga bwe wagituumye njagala okukakasa nti sijja kikomya kuno ngenda kitwala nkyongereyo mu maaso mbuulire ne bakama bange nti ekintu kino kyaffe ono aba mwana waffe twetaaga omukuza obulungi. Buli skilling lwejja eba eyamba gavumenti ku baana bakireereese ku baana abalemereddwa okweyongera mu misomo gya secondary ne university. So bwe mbadde nnambula ndabye abaana nga bakola engatto emisipi ndabyewo ebya saaluuni ndabyewo sabbuuni. Kati ebintu bino birungi nnyo n'ebirala birungi ndabye ebizigo abakola eddagala ly'engatto birungi. So tetusobola kikomya wano nga gavumenti tulina okukwatira awamu. Manyi nti osanga obuzibu bw'amaanyi abakozi bendabye olina obbasasula ekifo kyennyini olina okimaintaininga nga kiyonjo kirina amasannyalaze kirina security ebyo byonna bikyakulimu. So nja kukusaba naffe osharingeko naffe proposal yo tulabe eno gavumenti ya NRM erina abantu abeesobola abasobola okugamba nti Gideon nze bwe nalabye puroguramu yo nsobola okukugulira mashini bweti oba nsobola okukuyamba bwenti. So tuyambagane ate era nkusaba Katonda nga bwe yakusitula akwongeze akuwa obusobozi obwongera mu parishes endala eza Lubaga ogende nga buli wamu oteekawo skilling center. Ffe nga gavumenti ekyo kijja ba kituyamba. Era njasaba ne bannaffe abali eyo bino byotaddewo wano tewayawuddemu pate oba kala oba kirasi oba oli wa DP oba wa NUP oba waki mbadde nkusaba bakkirize bajje bayige baloze ku buwoomi bwa NRM baloze ku buwoomi bwa gavumenti segera. Era ne bannaffe abali eyo bonna nja bayita bamuzira kisa bale mutukwatireko kada waffe omutuufu yeeyisanga Gideon yeyeefiriza akasente ke neyeefiriza okukazimbamu apartments n'ateerawo abantu essomero erya skilling. Emirimu gavumenti gye yandikoze Gideon n'agituyambako. Kakati ffe tuba tetulina kyetubanja Gideon okuleka okwongera omukwatizaako si weewaawo Gideon. Kakati ndowooza byebyo naye mbadde njagala nnyo okumanya kusoomoozebwa kiggwe k'osanze wano. Nirangiza omukulu Dr. RCC amaze atuyamba ya Gideon nava gudu kada by the way watinda mubiri kyenda mugumu tuyumbye tutantire Kongo ntumundi shasha bayonto waliwe tuseko Sudani tuseyo netwode mu Uganda yonaza katakwika buramaidu embale twali kuona gesimanyi naye nganze
kada owabudiyo ningamba nedda nagende kulaba challenge tulina mu Uganda zisinga sife tuzireeta naye okusobola kulentera omuntu kumukozesa ensobi yeyatalikoze bwe nagenda kuzulani netoola nisanga abantu bane gye basoma abaana balina emirimu gye basoma esobola kuyambako mu Uganda naye ngo omu alika mwocha omulala ali wandegeya omulali aliwa mu mwaka abiri agamba NRN mumbi kubanga ali mu mutuufu amayikola sabuni naye nezikola sabuni kugira ngo afune musente tazirina ng'aba akafunye afune akakakooza kubeeza wochasi family ye nga ye ng'atasobola kugattirako omuntu omulala ningamba nedda nze ninvaayo nga nze ninewaamu nenkwatamu mulimu ningamba sente zange sigenda kuzigula apartment sigenda kuzigula emmotoka ennungi nze kanoonye tufu kunganya omuntu anagamba NRN mumbi ate nga alina kyamanya okukola bakunganye wamu manye ebirowoozo byabwe ati nze mbikole naye nga sijja kubikola nyeka nga niabakadazi bannange gavumenti weeri kugamba kasike bateeke wamu challenge zifunye z'amaanyi challenge y'amazzi amasanyalazi nsasula renti nsasula buli kimu kyonna nsasula so ningamba nedda leka neeweeyo nkole ekintu kino nindetinga nikola rumu zanziri 10 nenga rumu zi 10 zenakola buli department ende kyekola nebwe mbani na rumu zi 10 abantu 10 bemba balina abantu rumu zi 10 babantu 10 kadi babantu 10 bebasomesa abantu 10 babantu meka tuli nebwe tubanga tubiyawo onanga kimanyi kutukola nitumujja wano nitugamba tugende katakwe omukyalo mwenyini nteekayo ekintu nga kino tuba tukwatira abantu bomukyalo abo omanyi ng'omuntu abomukyalo ayinza kumalanga ewiiki nga takwata kuntu tafunako omutwalo gyebali webali nga tukwataamala ewiiki eno nga tufunye ku mutwalo naye bw'oba wanoogera n'oteeka ekintu nga kino nositula abantu 10 n'obateekao ne basomesa abantu 10 kati eyo bayita mobilization network wotuula abantu basatu ekyandigamba gye mwajja n'abantu basatu kubanga tukyaweza mukano omukamu ekyatuba tulina lwomu nga ki engazi bwetuula tula abantu 10 tugamba ekyabu gye mwajja n'abantu 10 era tutuusa ki ekifu kati ze neewaddeyo omuntu yenna nga amanyi nga asobola kuba nga alina skili yasoma mukyekingire wano bw'aba agimanyi nze ndumbe mukyalo wazaalibwa zembe ekintu nga kino asomesa abaana bwe yakula nabo abasinga bali mu Kampala balwana bakuba abantu butayimba babbi nenadde waka mukyalo nanga nvudde Kampala naye byakola tamanyi mukyalo tubabimanyi kumbe akuba obutafaali okufuna sente asala muntu ensawo ali mu bwino yakwata abantu mu nsawo naye oli bamwaniriza nagamba avudde Kampala naye singa tuba tumusomeseza wano ekintu ekyo nagenda mukyalo nagamba nze nasoma kukola kino naye banange benasoma nawe mujje wano tulabe muleme kyena mwinga gonasoma nakunganya nakolaki abantu kijja kuba nga kitukolera nnyo amakulu g'amaanyi kati nze mba nesaba gavumenti idea yange gyendina emara okuyamba n'abantu emitwalo n'emitwalo gy'abantu mu different districts mu different areas kubanga nze twasoma mobilization network omugo gatako omubizi babiri n'ogata osanga kiyita kimazeewo naye nga kyensaba kati gavumenti kyenzisaba temunsuulizira zisinga buzibu tubeere kumpi twalina ideas zembabuula ekiroto kyange kyendina tujja kwesanga tusobole kuyamba abantu mu nsi bangi bino bintu ebivvu ebweru byonna tusobola kubikolera wano kituufu engeri bakusindise otuuse mukama wa pensaisi okulaba tineyanziza ate tusuubira nga kigenda kukoma wano mukkirize mugaane oba ki nja kweyongerayo amina era naffe tukusuubiza nga gavumenti tujja kukwatirako amina bwe munkwateko nanja kugenda